Barbie Kyagulanyi ogenda kulemesa Bobi Wine okufuuka omukulembeze w'eggwanga. Barbie yitungo Kyagulanyi oyagadde nnyo kamera n'oyitiriza. Oyagadde nnyo abantu okukumanya. Oyagadde nnyo okuyisaamu eddoboozi lyo ng'ate oli mukyala. Barbie Kyagulanyi okwogera mu bantu kibeera kitone tokirina. Ne bw'obeera nga wasoma nnyo naye nga tolina nakyo intellect oba tolina kirabo ekyogera mu bantu ojja kwogeranga ebintu ebiyitira. Navaayo ne mbabuuza ani yali alabyeko ku first lady oba omuntu yenna ayagala okufuuka first lady alinga Barbie Kyagulanyi. Barbie Kyagulanyi ayagala nnyo akazindaalo n'okusinga Bobi Wine. Barbie Kyagulanyi ayitiridde okwagala okukakasa ensi nti ye mukyala wa Bobi Wine. Tosobola kuvaayo n'ogamba nti abasirikale bagenda kulemesa omwana wo okugenda okuwuga nga waliwo bannayuganda banno babakutte bali mu makomera bababuzizaawo olw'okubanga bbaawo. Igwe ekizibu n'olabanga ekinene nnyo ky'olina okweraliikirira kwe kulemesa omwana wo Ssuubi okugenda okuwuga. Naye ng'ate abazadde abalala bali mu maziga, bali mu kwazirana olw'abaana baabwe abaasuze mu makomera, abamu tebannaba kulabikako nga Ssessanga Batte eyali akola ku BBS TV. Tosobola kuvaayo Barbie Kyagulanyi n'ogamba nti abasirikale bakanze embwa zange. Imagine nga waliwo bannayuganda banno abali mu makomera abakubiddwa emiggo, abafiiriziddwa bizinensi zaabwe, abeerekereza emirimu gyabwe, ne bagenda baanirize bbaawo era ne babakwata ne babasiba, abamu ne babakuba, abamu ne bafiirizibwa emmaali yaabwe. Naye ng'ate ggwe ky'otwala ng'ekinene abasirikale kwe kujja ewakaawo ne bakanga embwazo. Barbie Kyagulanyi weewale kamera. Wadde nga bannayuganda bakuwaana mbu wasoma nnyo, kituufu oyinza okubeera nga wasoma. Naye njagala nkutegeeze mu nsi muno mwonna yonna ensi okuva gyekoma paka gyetandikira, abantu abasinga okukola ensobi be bantu abeewaana nti baasoma nnyo. Abantu abasinza okukola ebyewuunyisa be bantu abali semi-educated. Bobi Wine bawo teyasoma nnyo, alina diploma mu music, dance and drama. Naye ssaawa zino yatadde Uganda ku bunkenge. Igwe alina master's degree, tolina impact n'emu gye waakoze ku ggwanga. Ekyo kikulaga nti abantu abasomye nnyo oba abantu abeewaana nti musomye nnyo mujja kubeera nga Stella Nyanzi. Stella Nyanzi, she is a doctor. Oba okitegeera, dokita wa bitabo. Naye ng'ebintu bye byakola tebyenkanankana Bobi Wine, omusajja owa diploma mu music, dance and drama. Ntegeeza ki Barbie Kyagulanyi? Jo obadde waakakola ensobi, wagenda e Canada n'oyogera ebigambo ebitalina kwogerebwa omuntu ayagala okubeera first lady, ku lw'okubanga wakyamuka oyimiridde mu bantu kuba toyogerangako mu bazungu. Okutte kamera ekutunuulidde, akazindaalo kakutunuulidde n'oyogera ebigambo Bobi Wine by'atasobola na kwogera mu bantu kubanga wakyamuka. Kyekiri kye nkugambye Barbie Kyagulanyi, tolina moral authority eyogera mu bantu kubanga buli bw'oyogera mu bantu oyongera kuswaza Bobi Wine, oyongera kumugobako abantu abadde staunch supporters. Kubanga essaawa zino ife ba Ebenezaya ba critics otuwadde omulimu nti embwa okugikanga ng'abasirikale bazze mu kikomera kikusingira okulumwa kawuma
eyattirwa n'aleka abaana be nga bamulekwa. Essaawa zino Barbie Kyagulanyi gwe wandibadde number 1 okukuŋŋaanya obuwagizi oba okukuŋŋaanya funds support musobole okuyamba abaana baabo bonna abattirwa nga bali mu support of your husband Bobi Wine. Naye amaanyi gonna n'ebirowoozo bitadde ku mbwa ze baakanze abasirikale nga bazze mu kikomera. Shame upon you. Era amaanyi gonna n'ogateeka ku mwana Ssuubi obutagenda kuwuga. Naye ng'ate waliwo omukyala gwe bayita Rita gwe batta. Yes, waliwo abantu essaawa zino abaafuuka abalema nga baalemala lwa Bobi Wine. Omusajja ono munnamawulire yali akola ku Bukedde ali mu Amerika, omutwe gwe gwa kitundu. Naye gwe essaawa zino weeraliikirira mwana wo kumulemesa kugenda kuwuga. Shame upon you. Mbw'oyagala kubeera First Lady wa Uganda. Njagala nkubuuze Barbie, wali owulidde ddi mukyala Winnie Byanyima ng'afubutuka ebigambo eby'ekigwagwa eby'ekifala bwe bityo? Omusinga bitabo, omusinga biography, nti nedda, kubanga yalina talent, amanya when to speak and how to use certain words in which circumstances and places. Njagala gwe Barbie Kyagulanyi otubuulireko ddi lwali owuliddeko Maama Janet Museveni ng'ayogera aimlessly, kwegamba ng'omuntu atalina brain. Ebigambo ebyo by'oyogera kankubuulire Barbie, tokyali muntu wa bulijjo. Ekigambo kimu kikosa, ekigambo kimu kifuuka ensonga. Kuba ekigambo ekyo singa kyayogeddwa omuntu nga Bad Black tekyali badde ensonga, naye ku lw'okuba gwe eyeewaana nti oli mukyala wa Bobi Wine. Abakyala tebamala googera. Barbie teeka amazzi mu kamwa. Tekitegeeza nti ku lw'okuba gwe mukyala wa Bobi Wine nti ku lw'okuba olina following ku internet nti ojja kumala googera aimlessly. Bobi Wine essaawa zino abantu beebuuza nti omukyala ono wayogeredde bw'ati, weyeeyisiriza bw'ati, essaawa zino alumwa mwana butagenda kuwuga, alumwa mbwa ze baakanze. Omusajja abakuuma Getman bamuwasizza obusolo amanege akaaba, obusolo babuwasizza amanege takyalina. Naye gwe gwakuuma okaabira mwana wo butagenda kuwuga. Nga bannannyini musajja oli, aba famire y'omusajja oli gwe bayasizza amanege bali mu bweraliikirivu, anaddamu okuzaala anaawona. Igwe weeraliikirira abasirikale kujja mu kikomera kyo okukanga embwazo. Shame upon you. Nti naawe oyagala kubeera First Lady wa ggwanga Uganda. Bobi Wine, wallahi billahi tallahi, makinga video yange eno, tolifuuka president wa ggwanga. Okuddako nga gwe kennyini okondakitiza abantu bo abakwetoolodde. I tell you, Barbie Kyagulanyi olunaku lwe wavaayo ng'oli e Canada n'olangirira nti oyingidde ebyobufuzi, yessaawa kaakati buli ensobi gy'okola. Duli ebintu by'obadde obikolera ensobi zo ng'ensi tezimanya, kubanga babadde bakulabanga housewife atavaayo kwogera buli kaseera. N'essaawa zino Barbie Kyagulanyi you're useless. Era statement gye wakoze Ssuubi obutagenda kuwuga, abasirikale okujja mu kikomera kyo okukanga embwazo, ng'omusajja oli bamuwasizza amanege ali mu kukaaba Getman, Bobi Wine yamutulaze. I tell you, bannayuganda babadde bawagira Bobi Wine balinga millioni namba eyakoseddwa, oba millioni nga 2-3 ezaakoseddwa, ezeebuuza nti really kino ebigambo biyinza okuva mu First Lady? Barbie Kyagulanyi, nkwegayidde beera mu kisenge kyo, yuwe wife. Oba wasoma oba tewasoma tetwagala kumanya. Kuba ebigambo byo amazima gali nti bisiwaza omwana omuwala kaakati, sigala mu paadizi zo oyogere ebigambo bwe bityo obutagenda kuwuga, embwa baazikaze ng'omusajja akaaba amanege ge baagasizza. Shame upon you.